saagala kwereega na muntu nina obuzibu bwa muntu ogwo Madubarah nga kasita nkuba Madubarah ejjinja nga kiwedde nina okwenenyewa Allah nti nalina ekirowoozo nga Swaumu tennatandika. Whom are you? Ng'obuuza Madubarah gundi zange zikwatako ki zino Madubarah? What is the problem? Zino gifts bana Uganda be bampa bino ebintu sinti nyanja Isma ayagala fana na radio. Sina kyenjagala fana na ku radio, saagalira ddala kufaana na kintu kyonna kwani ku radio. Kyendiko kintu eki bino birabo by'abana Uganda zato bampa ebirabo nga mbyeteekako. As simple as that. Naye whom are you? Madubarah, whom are you? Njo kukuba ejjinja nenenye mu Swaumu. Lekera okundiirako obumonde. Isma Olax, whom are you? Ani gwobuuza nga okolakola engalo oti gwe Madubarah? Gwe luno olutalo ndulangiridde. Tosaba kuŋŋamba nti Isma Olax wisdom kaye ne basamu bannange nti ekintu ekigenda mu maaso tebakiraba. Omwana aliye ni sikini nga mumukubye nnyo. Aliye ni sikini ayina bwatula nakama abo badogo. Wetegereze nnyo Isma Olax bw'aba ayogera abeera n'obulaadi kuno. Nkowoola ebitongole by'okwerinda, nkowoola ebitongole bikwasaganya obusiraamu obulaadi Isma mu kifo ky'obutukwata mu ngalo abuteeka ku mikono. Mwana oyo yeetaaga onnoonyerezaako. Isma, whom are you? Sizaala nze sirina nkwaso otya buvunaanyizibwa ozaala osobola. Tolina mugo gwa Musa mazzi tolina osobola naye obuvunaanyizibwa obutya. Toyagala kukubira nti pampa eweddewo, toyagala kukubira nti ate ndi mu nsonga, toyagala kukubira mbu ate kwanjula. Whom are you? Gwe atazaala wabaaki osobola. Isma osobola, teri kigaana. Osobola mwana wange, osobola. Tebolaba Mungu yatuwa tuzaala tulinga mbwa naye ebyokulya bibula. Oŋŋamba otya Isma oyina buli kimu ekyokulya n'ogaana ozaala? Osobola, tusobola okuteekamu amagi oba ga nkwale oba ga musota n'ozaala. Osobola Isma, teweemalamu maanyi. Osobola kumwayo atasobola kuzaala nga nange lunkupe kafenyere sanja lyali abisi kawalya kagwa ekoni yazira bamuzaale wompa wengwa nange nazaala. Kumwayo atasobola. Osobola. Kakati Isma wagambye okunkuba ejjinja siwe guli nange drone yo njimanyi. Drone yo Isma njimanyi bike. Isma oli mu drone bike. Muganda gwange nja kuteka omusumaali ku mupiira ogwa ddyo. Nja kuteka omusumaali mu eyo drone bike. Ompitako nkulaba osala ekisaasi ku street zange. Isma nja kuteka omusumaali osulaawo olunaku lulamba. Tasala kuŋŋamba ti Isma wagende Dubai mu bikazi ebibeera mu bed space ebibeera awo mu baniasi n'obulwako omukyala afuuba. Oba ofuna nsaasira abawala abawaako Isma naye ne mumwesibeeko. Mwana oyo kasa mumugira ne mumala omutereeza n'agamba mukwako transport odde ewaka. Tokkiriza weesibe ku nkondo y'ekitanda. Ajja kuzaala alimba oyo mwana ojja kuzaala oyina enkwaso. Ngamba tati Isma gwe tukuze ffenna tusomedde wali ku biraali. Tusomye ku biraali ne Isma ngenze Dubai naye angoberedde. Bakazi Isma I'm a brand. Olax I'm a brand.
Tosa kungoberera, tosa manya mateeka gange Isima. Whom are you? Whom are you? Did you know me? Whom are you? Nawe wafuuse wa kibalu wanga nze muganda wo. Boleta encha boleta enamba endala. Bwe bakuwa ekibalu kwegamba wazifudde abaana b'abantu wabafudde emmotoka. Taxi. Ojja kuzaala mwana gw'olimba. Isima. Don't follow my procedure. Don't follow my procedure. Before nga sinna siiba saba Isima aterere mu layini. Nga tunatandika kusiiba njagala ntereze Isima ajja kuzaala. Abaana b'abandi balekerawo obafuula ebibaluwa bya taxi. Ajja kuzaala. Ayina enkwasa alimba. Ajja kuzaala. Bless.